Kakati akatambiko olabaako oyo gwolaba musirikale mulamba ow'amagye, afande mulamba ow'amagye, yanywedde omwenge, yanywedde walagi, takyaswali n'okuyimusa olulimi, yanywedde walagi, takyaswali n'okutambula. Gwolaba yeevulungudde mu ttaka yenna, takomye n'okwo ekyambalo ky'amagye kyonna akifuseemu, akikozeemu ssusu yenna yeefukidde. Kwegamba anywedde walagi gwe yandibadde anywa ku Krismasi yamunywedde leero, ennaku enkulu ye ali mu ggandaalo. Gavumenti yawera walagi gye buvuddeko ng'egamba nti walagi ono ayonoona abantu ba bulijjo, era nga mu bantu abawombamu omutwe mu kukola kaweefube w'okufuukuuza abasogozi ba walagi baali abajaasinga ono. Kyokka bwe ntunuulira ono ng'ate y'omu ku bawoomerwa ebbidde, nze ngamba gavumenti walagi emuleke, eyina engeri gy'ekkakkanyaamu n'abaana abasirikale. Ono gw'olaba ali mu kyambalo kya ggwanga, oba wa mu balakisi, oba bano baafande b'ewaka, anywedde. In fact afande walagi si yamunywedde, wabula omwenge gunywedde afande, omwenge gunywedde afande. Ne bw'omugamba nti tambula ebita bina tasobola, takyasobola na kwogera, ali mu kyambalo kya ggwanga. Kati ono tasaana kuba na mmundu, kubanga bw'aba n'emmundu ayinza okunywa walagi n'alyoka kuba abantu amasasi. Ate nno bw'aba ng'alina mukazi we ng'amuteebereza okuba omwenzi, aba agenda kutta abantu bonna. So gavumenti ekwata abantu mu bikwekweto byayo abakeera okunywa enguuli n'ebbidde. Ono munnaabwe wuuno waneeno ali mu kwegamba, ali mu kwogerera mu nnimi takyayogera, ayogerera mu nnimi ono afande walagi gwanywedde takyategeera na kutegeera. Afande wa ggwanga ali mu kyambalo kya ggwanga anywedde walagi. Boy yenna yeefukidde, takomye mu kwefukira, yeevuluze mu ttaka, alinga kibbebi. Kwegamba afande anywedde walagi n'abanga kibbebi, n'abanga ekyana ekito. Mukama Katonda yakola omwenge. Kankutuuseeko afande eno omwerabireko vidiyo, nkusaba ogimpereka like etambule etuukako buli muntu vidiyo yiiyo. Nzijukira bulungi nnyo gavumenti yavayo n'ekola ekikwekweto ku bantu abatunda omwenge, ng'egamba nti omwenge guno gwonoonye nnyo abantu ba bulijjo, era n'egenda n'efuukunza abantu abasogola omwenge. Yasinga gendeyo mu bitundu by'eyo mu Arua, Karamoja eyo, kubanga ye wali abantu abasinga okuyiisa ennyo omwenge, era n'ekwata ebidomola bya walagi ebisobera ddala mu 100 n'omusobe, mu 1000, ebidomola nga 3,000 n'ebyokya. Ebidomola bino byali bibalirirwamu miliyoni 600. Gavumenti n'ekwata omwenge ogwo n'eguyiwa wansi, ebidomola n'ebyokya, abantu abaliisa basogola omwenge n'ebasiba. Era n'abantu abasangibwanga mu mabaala nga basibwa, bulwaki mukeera okunywa omwenge. Kaakati omusirikale y'ono, musirikale mulamba, ali mu kyambalo ky'amagye, era ne operation eyo yali ekuliddwa abajaasi ng'ono, abajaasi abali mu yunifoomu n'abasirikale. Ebiseera ebisinga baba bakola operation batambula wamu, abasirikale baba bawerekerwa abajaasi. Kati ono ali mu kyambalo ky'amagye, agunywedde
ayogerera mu nnimi takyasobola na kusitula lulimi gwolaba ono alina abaana alina omukyala ndowooza bw'agunywedde agenze mu maaso g'omuzigo gwe waasula oba asula mu balakisi oba asula ku mizigo simanyi naye ebisa ebisinga bano abantu b'amagye ng'ono abatatera nnyo okuva mu byambalo batera okuba nga basula mu balakisi batera obba nga basula mu balakisi ey'amagye wamu kati yagunywedde baaba bw'agunywedde azze ndowooza oba wano waatudde waasula naye nga ate simanyi nakumanya oba wano waagunywereddewo bagutunda nange sijja kukulimba sebo senkaggala atudde na wansi mu ttaka n'alyoka ne yeekola obusolosolo n'alyoka ne yeevulungulavulungula yenna n'alyoka yeefukirafukira yenna yenyaalidde enkali musajja mukulu myaka 40 mukama katonda omwenge muzibu mulabe yenna ayogerera mu nnimi takyasobola alina okusitula olulimi ayogerera mu nnimi bannange katonda yatonda enguuli allahu akibar yatonda enguuli omukama katonda tugenda nno mu nnaku nkulu olwaleero ze ennaku z'omwezi kandabe wano ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa Desemba 2025 afande talinze na kutuuka mu Christmas asazeewo omwenge gwe yagutandike kati kubanga mu Christmas bajja babakola nnyo ndowooza engeri abantu gye banga batambula wonna bali abakuumaddembe bajja kuba beetala ono anaasobola okukuuma akalulu ono sikisuubira nti oba afaana anaasobola okukuuma akalulu era bano abasirikale ng'ono tebasaana kusembereza mmundu okunywa ze simugaana kunywa yeenywere yamanyi musajja watto byayitamu yamanyi byayitamu omanyi osobola okusanga omuntu ng'anywa omwenge ng'alina ensonga ze lwaki anywa omwenge kati afande ono ayinza okuba ng'alina ensonga ze lwaki anywa bw'atyo omwenge muntu mukulu oba ayinza obba nga lujooji naye nga mu kyambalo ky'amagye kati ono baba bagenda kumugoba baba bagenda kukola biki omanyi omulimu gw'amagye gwe mulimu omuntu gwakola nga tagobwagobwa nnyo ne waaba nga alina kyakoze tegutera nnyo kugobwagobwa nnyo abantu batera nnyo anyway engeri gye siri w'amagye simanyi nnyo naye nga afande yooyo bw'aba nga muntu bw'aba nga taatawo bw'aba nga kojjaawo bw'aba nga ssezaalawo omwenge gumunywedde afande omwenge gumunywedde takyasobola kwogera yenna yeefukidde yeevulungudde mu ttaka yeekoze buli kimu ky'omanyi ekyesittaza olw'omwenge kyokka wano gavumenti yali eguwera kati afande yandiggyewo akabidde nga kano kamwerabizza ebizibu by'abadde alina kati woolaba wano ali mu vibe CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera beekumira ku mukutu musubscribinge bannange tusobola okuba nti tutambulira ddala wamu abasubscribinga edda asante saana omukama katonda abampere kye musinga okwagala ate nabakuba nti ate otwegattako genda maaso n'okuba nti okonamu akapesa ka subscribe then tekako notification bell kajje mu personalize okateke mu all nti bwetekayo video gwoba osooka okugibonako ayi bwetekayo video bwe nti nga notification gwoba osooka okugibonako nga ayi eddira ddala ku ssimu yo awo wennyini waggulu mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba